Kulikayo mukumula moko tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya zetu sema Apollo tuli ne council Honorable Abdallah Kiwanuka yembaka owa Mukono North constituency munamateeka ate ye Minister wa Internal Affairs mu opposition shadow cabinet twogera ku nsonga eziriwo okugaba emmere ekiragiro ekigana abantu ababulijjo okugaba emmere kyo kimiridde kitya ate kina soboka ogonderwa oba nedda council yagambye nti ye balirede okuki wakanya naye ate oli munamateeka bw'obanga usazeewo ku butagondera mateeka ekyokugaba emmere kiwandiikibwawo nti wengaba emmere embeera nziza musango directive not everyone tetukyali mu mulembe guli ogwamiini ogwakolera kiwandiikibwawo nti no wenaabaga ngenza okugaba emmere mbeera ngenda kuba nzizizza musango of course bajja okwekwasa nti nkoze ekikolwa ekigezaako naye sigende ekyo ndi redde bagende banfayining naye sigenda kuleka muntu afa enjala sigenda kuleka muntu kufa njala bandi badde bagamba tufube okulaba mu process y'okugaba emmere kubanga tuyabereza wotuukira okugamba nti abantu bagenda kuwesa abaana ekirwadde mu mbeera y'okugaba emmere kitegeeza abantu bali bubi mutuufu kitegeeza because police egenda neerabira nti mu mbeera y'okukwasa ebiragiro mu kuziyiza abantu okukwatibwa ekirwadde ate ebikolwa byabwe bikwasibwa bireetera abantu ate kukwatibwa ekirwadde ekyokulabirako olunaku lwajjo poliisi yabadde mu Kampala ng'eyoola abantu abalimu engeri gye babakuŋŋaanyiza n'okubateeka awamu buli ali eyo asobola okugenda n'agula olupapula lw'amawulire olwa monita n'olaba engeri gye bakutte abantu ne babakuŋŋaanyiza awamu kino kyokka ekikola gweoyinza okulowooza nti otayiza abantu kufuna bulwadde naye nga ate kino kyekireeta obulwadde so ndowooza ne poliisi yaffe yeetaaga okugibangulamu ennyo osanga abantu abateetagisa kukozesa maanyi ne bakozesaawo amaanyi abateetagisa ate kukuŋŋaanya abantu ate gwe n'okuŋŋaanya abantu kubanga nandibadde ng'abantu basoose kubakebera tekimala ku muntu kuteekako mu masiki kanso tolabanga ne gavumenti obuliawo eri ku kisenge kyennyini olwedde abantu si bageme naye abantu bali disparate abantu baagala genda kukola abantu nabeetekwa oba oliawo kyekola kyeteekedde okukola oba oliawo okutaasa embeera ate okweyongera okutuuka awazibu ennyo nabadde nkugamba nti ekizibu ekiri mu ggwanga wano kisobola okuggwaawo lwa muntu omu mu myaka 35 bannayuganda gye babonaabonedde n'ebizibu ebyenjawulo bwegamba malwaliro gaafa institutions zifudde bwebeera kitongole kya IGG okirabye nti kibadde awo mwaka mulamba nga tekirina human rights kibadde awo bw'otunuulira ebitongole ebyenjawulo ministries ez'enjawulo nti bino medical stores owulira ebiriyo simanyi bo babeera awo ne balinda abantu bano n'eddagala entuuka n'oku expiringa byonna biri eyo bw'ogendako mu makooti obuli bw'enguzi obuli eyo bw'ogendako mu poliisi okutulugunya abantu okuli eyo bw'ogendako mu prisons promotions mu bifo ebyenjawulo tubadde ne ba vice presidents ndowooza abasukka abana oba abataano bagenzi baseka ba Gilbert Bukenya bakazibwe basekandi bagenze ba prime ministers babaddewo nabo bagenze ba DPP abenjawulo babuteera abenjawulo bagenze ebitongole abalamuzi basaabalamuzi bawambuzi Bat Katurebe bakavuma bonna bagenze parliament ba speaker bayume oli mugana wange yali ava wapakabulo bagenze naye omuntu omu asigaddewo nga era yakyalonda n'essaawa eno ebizibu byebimu bisigaddewo obubbi bw'essente z'omuwi w'omusolo busigaddewo tulajana ku malwaliro ag'enjawulo okukyajinga bannansi gavumenti ng'eremedde okusubsidizinga ebitongole ebyenjawulo bitundiddwa ye akyaliwo okujjako nga bannayuganda barealizinze nti waliwo constant factor eri emu ye mwami Museveni nti ebizibu byonna ebibaddewo ebbanga ebyo byonna bikyaliwo naye ebifo ebyenjawulo bibaddemu abantu ab'enjawulo okujjako nga bakitegedde nti constant factor ye mwami Museveni nti twekembe
akutta omukira akutta ekiwawati akutta okugulu akutta omutwe enviiri ne twegagambula ne tumukola ki kanso bannayuganda bakava mu kalulu juzi tebunakuyita na myezi 4-5 akalulu kavayo nga kalaze nti bwana Museveni yoli Museveni nkumanyi era ye president ki omulonde era omutuufu nkumanyi nga munnamawulire anoonyereza obadde nkujjukiza obujukiza naye nange nina kino kyomanyi ekyaliwo nze kati manyi okuwanvuya ku maaso nga ggwe nentunulako ekyali e Sudaani nti wayitawo emyezi 9 nga bakava mu kalulu Ali Bashiri ali ttale Saddam Hussein we bamugirako mu mwaka ndowooza gwa 2022 awo baali bakava mu kalulu era nga awangudde na 92%. Ono Bashiri yali yawangulwa na 92 ku buli 100. Nono Mugabe naye yali bageno muwamba naye nga bamulonda nabala so tekitegeeza nti olw'okuba nti twakava mu kalulu ng'oggyeko ebibeera mu kalulu of course kalimu okubbira and what have you nti kitegeeza nti tasobola kuvaako bannayuganda kasita bamanye ensonga ebagatta nti bannange ensonga etugatta lwa butabeera na ddagala litugema ensonga etugatta lwa butabeera na mmere mutusibidde waka muganya okutuwa emmere n'olw'ensonga eyo tugenda kufaako abamu naye abamu bajja kusigala bannayuganda nga bali wakati mu kulwana n'ekirwadde ekya COVID-19 ebyo bakyasobola birowooza kanso kati nkugambye era ekyatwala owe Sudan ekyatwala Hussein Mubaraka ekyatwala owe Sudan gwali mugaati nkugambye ffe tulina n'ensonga ennene lwaki Mwami Museveni alina okugenda kulema kututera ddagala kutugema n'okutusibira ewaka nemmere n'ogaana okugituwa musobola okusinziira ku ekyo ne mu bannayuganda bwe bamanya nti eyo ensonga esobola okutwala Mwami Museveni basobola eyo ensonga kubanga si kukwata mundu bagamba bugambi ssebo tujeemye kati okujja koleeta wano emmere oba si kyo tutte era oba tosobola kutuwa mmere tuviiri bannayuganda batuuse ku leva eyo ewuwe mukono ow'ekitiibwa nkugambye muganda wange bannayuganda bali desperate kutuuka ku leva muganda wange tebali ku byabwe abamu tebalimu wadde banyigirizibwa abali ku byabwe abali mu soft landing nabo gye bali naye n'abali obubi nabo gye bali bw'okimanyi nti osanga omuntu nga mulwadde nga n'eddagala okulifuna mu ddwaliro yeetaga either entambula oba n'okuligulayo kati essaayo ntakyasobola tulina baganda baffe abalwadde b'obulwadde buno obwajja buno obwamukenenya nga buli lunaku amira eddagala naye omusibidde ewaka nga sinnamira ddagala nina kusooka kuteekayo kyakulya kati onsuubira gw'omusuubira nti agenda kusurvivinga atya omutaasa covid ate mukenenya agenda kumutta gwabadde akonteyinize because tasobola kumira ddagala nga talina kyakulya waliyo baganda baffe abalema abataxi essaawa eno wandibadde oŋŋamba nti arrangement gye nakoze n'abataxi kubanga abataxi ekyenjawulo ekiriwo balina organisation yaabwe ebagatta ne bakondakita ne badriver n'abayita arrangement ki kubanga buli stage jjukira ku bya taxi okujjako ewalala balimu organized nti bemanyi ne government estudio gwa nagamba nti ngenda kuziyisa ku simu of course ensonga y'essimu nayo eyina ebintu byayo era speaker etwadde mu parliament olukalala nabbanja lwagamba yali yasindikako ssente baluweereza mu kakiiko akapaaka ero government ne kali akalala naye etujja gyetegereza olulala naye waliwo ensonga ezirina okutandikibwako gwe olaba mu byonna ebyali byetaagisa nga sinnagula pickup ng'ekirwadde ekizze nga tonnagula pickup gwe pickup n'eddagala kiriwo kiwandibadde osooka okugula obuwumbi buli 23 ne miliyoni 9 ezaali zikunganyiziddwa mu bannayuganda basalawo nti zigule pickups kale ne bwe ngamba nti pickup gwe mu bannayuganda byonna kubanga okuviira ddala ku chairman wa district bano bonna benkugamba abatuula ku district task force RDC talina mmotoka waliwo RDC mu district yonna talina mmotoka balina waliwo district chairperson atalina mmotoka waliwo kawa atalina mmotoka nembe mu parliament atalina mmotoka pickup zagulwa nga zigenda kuweebwa baki
ye bannansi abali eyo mu kifo kya pick up ne ambulance goboba olaba ekiseera kye tulimu kino nga kye kisinga okwetaagisibwa essaawa eno abantu babonaabona babajjangako miliyoni 2 okufuna ambulance okutwala mu ddwaliro mu nsi nga Uganda ng'obuvunaanyizibwa abantu okubawa amalwaliro amalungi nga galimu n'eddagala nga mulimu n'abasawo nga soje buli ku gavumenti. Private hospitals zitandika okubba bannayuganda bawamba emirambo bawamba abalwadde abawonye oxygen yafuuse oxygen. Kati batugambye nti abasebo kati regional referral hospital tugenda gitayako ekyuma ekikola oxygen nti ye naye kati ekigenda kutandika ddi kubanga ekyokugera kyangu abantu bali eyo simanyi buli covid-19 omulwadde wa covid-19 patient yatwala ebicupa 20 ekitone nnyo ebicupa atwala ebicupa 12 naye asobola okutwala ebicupa 2 naye nga gavumenti nekyo okussa ebbeeyi malwaliro agali kubagamba bugambi nti basebe mwategedde ngenda kubawa ku ddagala erijjanjaba ngenda bawa n'oxygen kubanga bali kye basinziirako okuleega ebbeeyi ekyo nakyo gavumenti kigiremye. So otunuulira ki ekyetaagisa ekyamangu basebo ne bannyabo kubanga abasajja bano n'abataayiza nti mubbasa tugenda kubataayiza naye bakuteegera ewalala gwe kikwewuunyisa nti pick up gye batugamba ze baagula ebibiri essente ezandibadde zigula pick up 2 ze miliyoni 5 kubagulira pick up zandibadde zigula pick up 2 zagula pick up 1 bwe kiri sebo tujja kukinoonyerezaako ne kanso gwolaba nga byonna mu byonna solution yandibadde yakujja ku gavumenti gwolaba nga lazima tulemeddwa gavumenti eremeddwa okutuuka ku leve eyo ey'okukyusa gavumenti kakati njagayo ekitongole kimu oŋŋambe kino bwe tukikwasa gavumenti baba Uganda basobola okyesiga nekigitambuza okumala omwaka oba okumala ebisi kubanga ne mu State House yennyini gwokimanyi bulungi Gigi oli yagenda mwami mukyala muli agonja yavaawo ng'akoze report nti basawo ne bannyabo ngezezzaako okulwanyisa enguzi naye kinnemesezza buli gwengoba bwenti buli gwenkwatako bwenti abuliraawo mu State House awaawaawo kati mwe basawo ne bannyabo abali eyo mwe muyinza okumbuulira ani abeera mu State House report eyo sigimanyi akyejogera nkimanyi yakakasa bulungi nti State House igamba nti abanene oba oliawo naye nga babulira mu State House awo awo we babulira era ye mwami Museveni era nasigala nga ali comfortable ku nsonga eyo. So mu ggwanga muno tulina ekizibu basebo ne bannyabo nti buli kimu tukikoze amateeka agalwanyisa obuli bw'enguzi gateekebbwawo gwe teweewuunya kati kankubuulize nti otaddewo ekitongole kya IGG ne parliament weeri mwotula kanso omanyi mwami Museveni musajja muzibu nnyo bukeera ku makya ekitongole ekyo ssemateeka n'ekiteekawo era namanya nti wali IGG naye nasalawo n'ateekawo akakiiko kannakalema mu mateeka ki era n'atandika okukwatanga abantu nga batwala mu kkooti kyokka nga waliwo ekitongole kirina okukola omulimu ogwo oba ntegeerekeka bulungi nekyo bwebabeera ekitongole ekiri constitutional nga IGG kigaana okutondawo department endala yonna oba oliawo esobola okusupplementing oba muteeka ki kugenda n'otandika okufuga eggwanga ngaali afuga ewakaawo muganda wange njagala nkutegeeze kirungi nti oli munamateeka ekituufu osobola okiwaabira ekyo oba nga kyetaagisa muganda wange nkoze ekimala tugezezzaako kye tusobola naye obuzibu mu Uganda eno gye mwe tuli newankubadde nti ndi munnamateeka si yange nzekka Uganda eno si ya Kyagulanyi yekka Uganda si ya Besigye yekka oba si ya Lukwago yekka eddembe erimpewa mu ssemateeka nawe likuweebwa era bannansi bangi babeera eyo ne bagamba nti owaye mutulwanirireko naye naawe tandikirawo wennyini wooli katuli ku nsonga eno ey'okuwaabira abantu ssebo naawe kennyini ne munnansi ali eyo olina eddembe lyerimu nga nze lyenkola ki
kikyentegeeza mu ekyo sigenda kuba nga mbeera buli wamu nange mbeerako obuzito ne bunyinga n'owabira kino n'otwalaganya kayihura mu kooti okukuba abantu n'okwasaganya abapoliisi okutayiza nawe kwatakwatako ebbendo bendaawo ogambe nti kino nkikole tusigaze eddakiika ziri mukaaga zokka oba 7 Ssaabaminisita yabadde mu Paalamenti olunaku lw'eggulo era n'abawa ripooti era ne muwa endowooza zammwe abasobodde okuwa endowooza zammwe nga tugenda mu maaso nga n'omuggalo guno gusigazayo ennaku 7 olabawo mu ripooti eyo essuubi nti wadde ensobi zaakolebwa waliwo ekisobola okukolebwa ekyenjawulo Munnayuganda n'addamu okweyagalira mu nsi yo bw'olyawo omusuubuzi ali waka n'asobola okudda mu dduuka lye n'akola emirimu gye nga bwe kyali kisoboka naye twetaagamu amaanyi ag'enjawulo ne gavumenti okuwuliriza mukyala Nabbanja bwe yamaze okukola statement ye n'ayogera bye yayogedde nga gavumenti erindiridde okutwala obuyinza twavuddeyo n'ekiwandiiko ekyaffe era ne tumulaga ebituliwo webiri mu mbeera yonna toyina ngeri ki gy'oyogerako mu COVID-19 toyina actually ng'oggyeko ekyokugamba nti oyagala abantu babeere balamu nga bw'obawe 10 amaanyi agasinga obungi gandibadde mu kulaba nga tugula eddagala newe kiba kyetaagisa kuligula kwabo abaaligulayo kubanga kitegeeza ogenda ku expendingamuku kuteekamu ssente kugema abantu wano gwekimanyi nti gavumenti eremeddwa n'okunnyonnyola abantu nti bannange ekikwatagana n'eddagala lino eddagala ttuufu gwokimanyi era ng'abantu bandi bali eyo abamu bandibadde balina accessibility n'okugenda okubagema naye why ebintu bya gavumenti eno tebitegeerekeka gwe tokimanyi kanjira nnindakooko n'okunnyonnyola obunnyonnyoza abantu bassebo ne bannyabo nti bannaye mwategedde tugende batugeme olw'ensonga eno neeno nakyo kijeemi obuvunanyizibwa bwosibwa gavumenti yokka naawe bubwo ng'omubaka era ng'omukulembeze bwe tuba tuyisa ssente mugukoze erudda eyo nga zigenda nebwowulira nti ssente UPDF ezimu ezitutte era nekyo lwaki kushoninze tuli mu lutalo supplementary ne ziyita ate ssente zigenda kukola ki mu defense ssente zigenda kukola ki mu wax ssente zigenda kukola ki mu sector mu state house sente zandibadde zibeera centered mu health Ministry of Health ne tumanya nti sente zino era kubeerako za publication n'okutambuza amawulire naye kati gweoyagala TV eno nga tebagiwadde sente zakulanga na kusomesa bantu nga sente ziyisibwa nga waliwo omulala wano ayagala okumulangira ekirango kye ekyokugula sukaali nga gavumenti yayisizza sente etazireeta wano olanga ki etusooka kulanga oli aleesa akasente then betufunayo kadde ne tulanga naye ate singa gavumenti ebadde etaddemu akasente nga kyekiri priority kubanga naawe okiraba sukaali n'omuntu obutakwatibwa kirwadde kiriwo ekyandibadde priority bino bye tugezaako okulengeza abantu bassebo ne bannyabo nti gavumenti eremeddwa okuteeka okumejalinga mu priorities oba okumejalinga mu bintu ebiri major ne taking a minor decision mu bintu ebiri minor kati ekintu ekikulu essaawa eno kyaddagala nakugema bantu kyaddagala nakugema bantu kyaddagala nakugema bantu gavumenti kigiremye kati kujja bubwesiga ki okusinga oku Honorable ndoza kati kibalekere ekyo kasita muli eyo mu Parliament mujja kwengeginga ministry mwengeginge government yo n'okutwaliza cabinet byo n'okutwaliza bamwe erudde eyo ensonga y'eddagala ndowooza mujja engeri gye tugifudde ensonga ndowooza mu maaso eyo kijja kutegeerekeka tulwana ne bannayuganda ntongera okubasomesa naye mwe bannaye era nebotano abaayi abeeyo babagema n'oggulako wano amasimu nti obaayi bannakampala abawangalira wano kampala n'emirirwano bameka be bakagema ate oba doses 9 abakagemebwa bali 4% ey'obukadde 21,900 eri target yandibadde target y'abantu abateeka okugemebwa mu ggwanga Uganda myaka 18 kudda waggulu awo wetuli yeyo gavumenti naye nga bassebo ne bannyabo nga tuggyeko ekyokugamba nti tusaba Mukama Katonda atuyambe naye naffe tusobola okukolawo ekisoboka netuteeka gavumenti eno ku nninga buli bwe babba zino ne musirika ne babba eza global fund ne musirika ne batunda ebitongole ne musirika neza amalwaliro neza abasirimu ne bazimba ne musirika yegamba awuli ate banaakola ki
kubanga tulina ekizibu mu palamenti eyo. Palamenti wa Museveni yagifuula okubeera nga buli ekijja ekoonako bukoonyi. Tinaye mugezaako jjuwa kaja ne mujuwa ekkuba ettuufu beesiga kye bayita numbers. Naye ate era ekyo gye bisembera kidda eri bannayuganda mmwe abali eyo. Tujja wano oluvannyuma lw'emyaka 5 tubagamba naye mulonde bwe muti era ne muddamu ne muzonda abantu bebamu ye ngeri addayo abustinga era bw'alaba nga munaatera okumutwala ng'agamba kati kangende nsaleesalemuko wali erubaga teekawo ne rubaga east teekamu ne rubaga west tebisembera era ng'enkyukakyuka egaana tulina eddakiika ziri 2 kamera yo yiino tunula mu kamera weesuubi bannayuganda bonna okutwaliza wamu oba oliawo nti ekintu kino tujja kivunuka oba oli n'obubaka obw'enjawulo nga nze Kiwanuka Abdallah ne bannange bwe tukwatagana mu gavumenti empabuzi ne bammemba ba palamenti abasinga obungi tugenda batuukirira tubannyonnyola ensonga lwaki tusaanye okupurayitizinga ssente zonna zigende ku kugema abantu kubanga mbakakasa bassebo ne bannyabo ekitali ekyo era tugenda kuddamu lockdown bagijjewo nga abantu tebagemeddwa tuddemu tulwale era abagenda okufa bajja kufa abanaasigalawo bajja kusigalawo naye nga katubadde ekirwadde kicontainingibwa nga Ministry of Health bwegamba tekirwadde kibadde contained naye ekizibu ekisingawo obukulu nti abantu bagenda kuvaayo ewaabwe badde mukyalimu abalwadde era obulwadde buddemu busaasaane ensi zonna nga ze bajja ku lockdown nti baagema bugemi naffe tulina okuteeka amaanyi mu kugema abantu baffe ekyo kinaaba kikoleddwa nina essuubi ti Uganda egenda kuddamu tukole emirimu gyaffe ekitali ekyo bassebo ne bannyabo tukyalina obuzibu bw'amaanyi. Kanso wagambye nti ogenda jemera gavumenti ogabe emmere watandise ogabe emmere nagigaba ku Lwokutaano ennyama nagigabye ejjo ku Idi era bwe naafunayo kyenfunye era nja kugaba sisobola kukwata tola ku bibiri ebyo eby'emmotoka wakiri ogabeyo oyongera ogabeyo bannamukono north nabasuubiza ambulance era bagirindiridde nga mbaga era ebadde tennatuuka era mangu ddala bagambe nga mmaze okukakasa nti sente zituuse ku akawunti yange ngenda kugenda butereevu neetegereza ambulance etuuke kanamba. That is good. Kanamba. That is good. Kale Alexol TV kojja okusigala twebaza nnyo Kanso Abdallah Kiwanuka omubaka sebo bali kutukyalira enkyaliro n'okugabana ebirowoozo byo eri bannayuganda n'abalabi Sol TV. Amiina bannaye abatulaba bulijjo kabeera kadde ke katusalako naye nkakasa tujja kufuna omukisa omulala tukomewo ntusomese eggwanga tubakubira ettooki gye tuvudde ne gye tulaga na bintu ki bye tusaanidde okukola. Abatuuze ba Mukono North bannange mbaagala nnyo mwebale kumpanika waggulu mwebale kunteeka mu bwesige mbakakasa kino kyennyini kimwalinga muyaayaanira nga mwetaaga omubaka abeerawo ebbanga lyonna mbakakasa ngenda kubeerawo. Nsaasira nnyo mwenna abatyolobodya eddembe lyammwe kabembawo poliisi bebadde kuba kibooko nezo ensonga ndikuzifollowinga ne mu Uganda yonna mbakakasa mututuukirire tuli ready okufaafagana n'abasajja abatyobola eddembe ly'obuntu. Kale Sol TV kujja okusigala munafa tulaba amaanyi azetusima polo paka olunaku olw'enkya tugenda mu byemizannyo ne Jeff Lumugirwa tolina kuva ku mukutu mubeere bulungi mweraba.